Abayizi bano baweereddwa ekibonerezo kino oluvannyuma lw'okusangibwa nga boogera mu kisulo kiyite dormitory. Abakwatiddwa kuliko omukulu w'essomero lino Nabatanzi Joan ne metroni w'abayizi abawalabukirwa Grace nga bano bakunyiziddwa ku poliisi Masaka mu kitongole ekikola ku nsonga z'abaana okumala essaawa 8 nnambirira. Abayizi bategeeza nga metroni Bukirwa bwe yabadde ekibonerezo eky'okukima ebidomola by'amazzi 2 okuva mu kibira buli lunaku okutuusa lw'aneekuba mu kifuba n'abajja ku kibonerezo kino. N'atugamba nti agenda tuwa punishment n'abalala balabireko. Kati n'atugamba buli lunaku tulina kima ebidomola by'amazzi 2 mpaka waliko wanatugamba mulekeraawo. Bano bannyonnyodde nti wadde bagezezaako okwogerezeganya ne metroni nti obudde bwabadde bugenze yabalemeddeko n'abasindika ku luzzi. Bagamba nti bagenze eri omukulu w'essomero lino kyokka naye n'abalemerako bakolenga metroni bwe yabadde agambye. Deputy n'agamba nti agenda mulaba. Kati ekawungeezi twali tugenze ku kisaawe ne batunonayo ne batugamba ngu HM atuyita. Kati HM naye ne tubimugambamu n'atugamba ngu tukole kye yatulagiridde malembu n'ajja kumala atugondezeemu mu kibonerezo. Batododde nti kino kyabadde kyabulabe eri obulamu bwabwe era ng'ekibiira kino gye basindikiddwa bakamala okukittiramu abantu gye buvuddeko. Eno gye basanze omuzira Kiseera bakutte n'abaleeta ku poliisi e Masaka mu kiro. Tukwata ebidomola ne tukira ku luzzi saate ng'emu n'ekitundu ne tukkirira Nayikondo mu kibira twagenze tukaaba. Omubaka wa Pulezidenti Masaka Linus Ngopeka asitukiddemu n'agenda ku ssomero lino ng'eno gy'ajja metroni n'amuleeta n'amukwasa poliisi e Masaka. Olw'ekyo kwegenda ku ssomero kuleeta matroni atunnyonnyola lwaki abaana abawala batuma kiro ssaawa ezo. Ategeeza nti talina mutawaana na kubonereza abayizi kyokka nga ekimujje mu mbeera kwe kutuma abayizi mu kiro mu kacyo kano abanywi b'enjaga mubeerisiza enkuuli. Kati ekikulu ekyo kye yakola okutuma abaana mu ssomero ekiro tekiraga obuvunaanyizibwa yenna. Akulira essomero ne metroni bakira obwedda tebaagala kubaako kibannyonnyola mu kamera kyokka omu ku basomesa omulala abadde ku poliisi ng'akiteeka ku bayizi nga bwe basusiza eddalu. Jacinta Bwanika yakusekedde Green ku Lwabukedde TV.